Wanga jajja kati nze nyina jajja temukiraga nti mutabula walesanjeko nga tubavuma walesanjeko nga tubavuma walonda byeko nga mbavuma buli wayi muyano bwotyo gamba okusinzira ku Kurani okusinzira ku Kurani mutabula tabula ni kulwolo eyo ye nakwata naye jajja wange omukazi azaala taata yali mu Katuliki yafa kati nyinawo senga wange Nansere Jali era senga nabadde Dora kusaidia tata wange nebijja benyi kuliko saidi ene byamayinja waliwo nebitto naffe kusaidia tata wange kusaidia tata wange ndoza waliyo tata waswa ni tata kizanzala mulayini ya jjajja omukazi abasigadde bonna tuli gumba wakati mwekubira omanyi Dora atenda kwa program ya dawa no hata hapo tandika kwa siraje ebintu byedda byaberanga bwebiti ebintu byedda byaberanga bwebiti kati jjajja wange yafa jjajja amuli mukama Katonda amusaasire yayina ngo omukyala jjajja nga musiraamu yayina n'omukyala jjajja nga Mukatuliki ngayo obulamu abulaba bulyoke nga bwe butyo butambula kikyaliwo by that time tuisobola kitegeera kati kantumira abe Matanga Butende parish yonna ngitumidde bafaza tubayine ewaffe yo kitegeera Butende parish ngitumidde ensonga bwesi bazigenda okutambula nibasekanga Mwebale ekyo yakaliza obubaka seeko obubaka obwagaliza nti covid jali abavudde mu kibuga mbegayiza kwawe covid ono yazesemu ba science batugambye abeera ofalidi nga mulamu bwati kiriya nenga bwasembera dola bwati dola yo ombiri gwe nga tegusobola covid nga amufuna nolekyo okwewala ekyo kyonna teekako mask naabe engalo ate bwe ogenzeko mu kyalo lya ebintu ebyo ebikuuma omubiri baziyita fruit obukuumi obwo tebujjira oleka nalidde ejjo omucungwa obukuumi bwazze nedda tebujja kwolwo kitwala akaseera abantu balya kati nunye entangawuzi wiiki namba kakati ndoza minute ze ate sembalaga jjo nalabye olunaku lw'eggulo Dr. Kanokiza Besige nga naye asomesa n'agamba nti ebintu byonna ebikwate kasitola banti no kya green ekyo kikozese kikola Kanokiza Besige yatugambye Dr. Mulamba yajjanjabanga President Museveni abadde abula ajali kati yadda mu byabulamwe ebyofuzi byagaana kati ensi yagita akoliki yagenda n'atutegeeza nti party tuli yali atutegeeza yali ya power amafe tuli mu Christmas mpaji byagenda muze sibitegedde tuli mu Christmas tumweza ubaka byagaliza kyekiri gemuli tugenda kubisoma wano wala wakati mukoleza obaka atekigana Bishop Spear nkizitolwanga ya Dr. era kanchinyigemu yagambye kyekiriwo lona tukuyimirizemu ko emyaka esatu tulinde nga batubesoti nga constitution kiramika bulungi speaker wa asobola kutiranga afuga kubanga yabira gye bigenda tebijja kuba birungi siraje wali wangambye wali mbadde nzija mubuke yangambye naga nti omukulu yabadde akola accountability oba yabadde abanja kambe wano kubanga bagandi kati tugenda tubuzeeko Kaguwe Masaka tulabeyo ensonga ezakkirizigana nazo weereza byakwagaliza kakati katumulimu tugende mu temugenda mu biri ebiri ebyampaji tumuleka jabweze binze abenda mirembe bagambye bote babirimu Saabasumba wesaze kule lya Kampala Dr. Supiano Nsitulwanga isente wa Uganda Jury Christian Council awadde wako wamazaliwa nga wadde kupopo Memorial Center Mondeba mubaka ne kulo ekibina siku basa Katonda olw'obukumi bwawadde abantu be nga kubagiza n'abafiidu abantu babe najjukiza abakiriza obukulu bwa sekukulu ategeeza nti bonga abakulembeze bingi ebirabiddwa okuvedera mu kamyufu nenge bimu BTC ne basalwa byogereko bagamba nti singira ddala okubalumu bantu abagamba nti obulwadde bwa COVID-19 tebuliyo n'akasa nti obulwadde buno gye bulira nga ttira ddala n'abakubiriza okugwirira amateeka ga seewo minisitule ey'ebibulamu ekituluma kwe kulaba nti obulwadde buno obwajja bannange abamalowooza nti buliyo ne bannange gye buli baatuwa kitusaanidde okukola okunaaba mu ngalo okwambala enkampa kibayita SOPs standard operating procedures zonna tuzimanyi bulungi abamu bazigoberera abalala tebazigoberera azze mu kusaba mbigo kwamuwulira amatoofo sosi y'amakyamu nga bwazakyogera yensonga waliwo bambega mukolo gwammwe ate gubeere mutuufu
sikuwaayiriza aba kuteekawo byammwe naye okulaba nti wabanga waliwo akabenja akagenda okuva mu kitundu bekikwatako bamanya ate n'okukataliza yenyamidde olw'abantu abamu abeesimbyewo nga bewerera okutta balina bwesinga bawangulwa n'olwekyo nasaba gavumenti omwezi w'okulonda wakira emyaka 3 olw'obulwadde wa covid-19 nekitta abantu ku sipiidi eyayiiriire n'engeri abanja bakubyemu okubira ddala mu kamyufu ne mu bibiina byokka bakubagananga kati kyekinaddirira yensonga lwaki tusaba gavumenti yaffe tuyimirize okulonda kuno wakiri emyaka 3 embeera emala okukakkana asebye ne gavumenti nga tunatuuka mu kulonda ekiriza abantu bonna abanaazuulirwa nga bulina obulwadde wa covid-19 ebeeko kyekolawo asibye obuyinza budde sipiika nga ssemateeka bwalagira etteeka lya uganda konstitution ya uganda egamba nti wabeerawo embeera ng'eyo obuyinza buddira sipiika wa palamenti n'abeera nga yafuuse omutwe gw'eggwanga Saabasumba yogedde ne ku ddembe ly'obwebange nti nali atuwa bakatonda so si gavumenti ng'akubiriza abantu basome bulungi ssemateeka bagitegere bulungi balekerawo okusoseregana terituweebwa ggwanga ne katonda yalituwa eggwanga lituyamba buyambi okulikuuma obulungi naye nga si kirabo nti kiva mu gavumenti azina abantu okumya obutabanka mu maka okutulugunya abaana okwokuba emigo n'okubambulamu engoye yenyamidde n'olw'abantu abatulugunya bannaabwe olwalangizi bambala ez'ebibiina n'ategeeza nti omuntu waddemba okwagira kyabayagala ebibiina by'obufuzi byalonda kala zaabyo naye omu awakayo ekibiina ekirala bw'alaba oli ng'ayambadde ekkala gy'atayagala amwambulamu bwambuzi bw'atuuse ku poliisi bano abagambye nti balina okuuma abantu n'ebintu byo berengeri gyakubamu emigo tesaana abamu babatira ku liiso abalala ate ne bababonereza nnyo bw'obanga oyingidde uganda police force uganda yaffe ffenna akomekereza nga ayaliza bannayuganda pulezidenti museveni ne ssaabasajja kabaka n'abantu bonna mazaalibwa ag'essanyu nga nsookera ku bagobezi ba kristu n'abalala tubaagaliza amazaalibwa amalungi n'omwaka omujja omulungi sise birungi ne Procopio Silumbe bakusakidde egguli eno Babukedde TV. Sekukulu abakiyita Christmas lunaku olubeerawo bulinga 25 December era nga lujaguzibwa mu mawanga ag'enjawulo n'ekigendererwa ky'okujjukira amazaalibwa ga Yesu mu nnaku ntono ezigaddeyo okujaguza olunaku lwa Sekukulu. Kumpi buli muntu yeesunga muno okwejagala olunaku luno. Mu kino abamu ku balabi ba Bukedde TV okuva e Namayumbe ekisangibwa mu disitulikiti y'e Wakiso baagaliza ab'enganda zaabwe n'emikwano Sekukulu ennungi. Tumirako manyinaze Lubega Imondi, manyinaze Sande Matovu nti oli okyeyo Mwebale gye mukola naffe tuli eno mu Namayumba tuli mu kiseera ekya COVID mwe muli mu kyeyo tobaweza abaka ba Christmas obubaka bwa Christmas mbaagaliza Christmas ennungi n'okuyingira mwaka omujja omulungi ogutali guno ogwa 2020. Amanya agange bambita Namugera Jamaali kozi benge okumirako n'entweza obubaka bwa Christmas maama wange ne taata wange ne baganda bange ne bakyali bange bonna abeere anyanze muwange Jordan Namayumba njagalizaako mulongo babiri Saala Kabale Bugonzi njagalizaako maama we njagalizaako maama Bindi na Justine Bindi njagalizaako nejjajja muwange Jordan mbagaliza omwaka omulungi yayogambanga buno. Amanya gange nze maama Viz Inidi Ebukemba Majije ntwala omukisa guno okwagaliza Uganda yonna Christmas ennungi. Njagalizaako abakozi ba Bukedde TV mwenna Christmas ennungi. Njagalizaako bazadde bange bonna ne baganda bange bonna gye bali Christmas ennungi. Ate era mbasubwa nnyo. Njagalizaako mikwano gyange abali ebweru ne mu Uganda bonna Christmas ennungi.
njagalizaako mama wange Nabisaalu nkwagaliza Christmas ennungi webale kundererako baana bange mama wange Ekitebi ne jjajja ne famire yo mbagaliza Christmas ennungi taata w'abaana bange nkwagalizaako Christmas ennungi yonna gy'oli saba Katonda abankuumire mugituukeko n'emirembe. Webale kubeera ng'oli ku Bukedde TV 1 atwaba olunaku luno olwaleero tugamba nti tweyanzege yonna gy'osinzira ogenda maaso n'okubeera ng'otwaba we tuli twatandise dda era nga tugenda kubeera nga tutambula namwe mpola ate tumanye enteekateeka n'ensonga ezigenda maaso n'okulabika nti no muganda wange zitambula esayidi eyo. Kantwala omukisa guno okulisa mikwano gyaffe mwenna abatuwerekeddeko esayidi za wali ewaffe Matanga ewa Bulayimu nga tuwerekera oba nga tuziika Haji Kasule Mukama Katonda yamujjuludde olw'embeera gye yabaddemu. Tugamba bugambi nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'una era tusabe Mukama Katonda ate agira akyatukumira BMK Haji Bulayimu wanga Kibirige ate kwoteeka Haji Aluna tweyanzege mwebale kulabika nti nenteekateeka mwazi kwaseganyiza ddala bulungi nnyo nga bwe zatambudde esayidi eyo. Twataddeyo dda omulamwa gwaffe abali ku Facebook musobola okgenda maaso n'okubeera nga mutufuna n'engero omukulu gwe bayita Tago Oscar agambye nti ayagaliza Christmas abakulu gwe bayita bya Ruhanga family abagambye nti mwebale kubanga gye muli esayidi zeeyo Empara Gerard naye abagambye nti abaagaliza Namata Proscovia webale kubeera nga gy'oli Lubwama Sadat ate kwoteeka Kalungi Michael tukulengedde Julio Ahmed Kansime naye ayagaliza Christmas ennungi eri abantu be ate kwoteeka Mwebesa Rogers. Mwenna mwebale kulabika nno gye muli twataddeyo dda agenda onoonya akawunti yaffe eya Bukedde TV ojja kulabika nti no tufollowinga mpola tutambule naawe tumanye enteekateeka n'ensonga ezagenze mu maaso n'okubeera nga zitambula. Akatutandike n'ebyemizannyo ebiriyo. Tutandike ne ttiimu y'eggwanga erya Uganda gye bayita ya Uganda Cranes. Uganda Cranes amawulire gennaakafuna okuva omukulu gwe bayita Kasirye agenda maaso n'okulabika nti nno akwanaganya ensonga za ttiimu y'eggwanga erya Uganda. Ategeezezza nti ttiimu y'eggwanga erya Uganda era egenda kuddamu okutendekebwa. Olunaku lugenda kubeera lunaku lwaleero wansi wano e Lugogo era ng'ajjukira nti Jonathan McKinstry yagenda maaso n'okubeera nga abatendeka ayambibwako Abdallah Mubiru Tabrik naye agenda maaso n'okulabika nti nno abatendeka mpola ate kwoteeka omusajja oli gwe bayita Livingstone Mbabazi naye gyali akwasaganya ensonga olwo ku lw'abagolokipa kuliko Kajoba yagenda maaso n'okulabika nti nno ali esayidi eyo wabula bagamba nti wiiki eno weenaggwerako nga bo abatendesi bajja kubeera nga bamaze okubeera nga bafuna ekifaananyi ekituufu eky'abazannyi be beetaaga bayita abazannyi 28 be bagenda maaso n'okuba nga batendekebwa no beeteekerateekera empaka eza CHAN nga zigenda okubeerayo omwaka ogujja basobole okulabika nti nno bakola bulungi nnyo obutagambika. Enkambi yeeyongeddemu ebbugumu olunaku lw'eggulo abavubuka ba klabu ya Vipers n'abalengeddeko Muhammad Shaban ne bane nga bagenda maaso n'okulabika nti nno batendekebwa mpola era nga tukyali ku ttiimu y'eggwanga erya Uganda. Abavubuka bano abali wansi w'emyaka 17 olunaku lw'eggulo nabo bakomyewo mu ggwanga erya Uganda. Jjukira nti bafunye obuwanguzi okuva mu ggwanga erya Rwanda ne bakomawo n'ekikopo n'emidaali era nga bayaniriziddwa olunaku lw'eggulo. Omumyuka w'okusatu bwaba baddukanya omupiira mu ggwanga erya Uganda omukulu gwe bayita Mugoye ate nga jjukira nti Mugisha yali yatambula nabo naye yabaddewo ku lwa FUFA. Edgar Watson akola ku lw'abakozi naye yabadde esayidi eyo ate kwoteeka Nicholas Kiza ne bayozaayoza abavubuka bano bagamba nti bonga aba federation oba abafufa bagenda kubanga bakola enteekateeka olwo bali abavubuka okgenda mu mpaka ziri ezinabeera Morocco nga balwanira okgenda mu kikopo ekyensi yonna ekyabali wansi w'emyaka 17 bo ensonga aba federation bajja kubeera nga bazikolako. Bwe tugenda mu club ya Kampala State Council bayita aba KCCA. KCCA olunaku lw'eggulo yabadde erina okuzannya omupiira ne ttiimu gye bayita ya AS Kigari era nga KCCA omupiira guno teyaguzanye olw'embeera ey'amateeka etatambudde bulungi nnyo. Kampala State Council yafuna obuzibu nti oluvannyuma lw'okugikuba omupiira guli ogwa club ya UR egolo 2-1 Kampala State Council yeteekateeka n'esitula n'egenda mu ggwanga erya Rwanda wabula yatwala abazannyi 14. Kati abazannyi 14 be yatwala ne bajja ne bafunako abazannyi abamu abalina ekirwadde ekya COVID-19 oba COVID. Jjukira nti COVID
yali yakwata abamu ku basambi n'abamu ku batendesa ba club ya Kampala State Council nga basigadde Kampala. Kati kyawaliza club ya Kampala State Council okutikka omuzambi asubira okudda omwaka ogujja agubayita John Lavita ne bamutwala. Lavita ali tagenda kuzanya maaso, yali agenda kukwata golo kubanga bakipa bonna aba Kampala State Council bazuulibwamu ekirwadde kya COVID-19 ne batwala omuvubuka gwe bayita Alilo eyali alina okugenda maaso n'okuba nti naakwata. Kati okusinziira ku mateeka agabaddewo bano bakakasiza ne bagamba nti ensonga ezitambula Kampala State Council tegenda kuzanya mupiira kubanga abazanyi badde tebawera nga balina obulwadde bwa COVID-19 ne bamaliriza nga balaga nti nno balina okuba nti omupiira guno tebaguzanye era nga bamaliriza nga obubonero bagabye obubonero busatu ku kilabu ya AS Kigali ate ne babeera nti nno Kampala State Council bagibala nti bagitebye goals 2. Balina okuddingana omwezi ogujja Kampala State Council esobole okubeera nga yeerwanako. Nga tumaliriza bwe tugendako mu ggwanga erya Bungereza ekikopo ekyazanyiddwa ekya Carabao Cup, kilabu ya Manchester United omupiira yagumaliriza ng'egwangudde goolo zabadde 2 ku bwerere era nga nvuuka gwe bayita Edison Cavani ne Marshall be bagenze maaso n'okuba nga batebera kilabu ya Manchester abamanyi ne bayitawo ne kilabu ya Tottenham Hotspur n'ewangula omupiira gwayo nayo egoolo zabadde egoolo 3-1. Mu Spain kilabu ya Real Madrid ewangudde omupiira gwayo goolo zibadde 2 ku bwerenge kuba Granada era nga jjukira nti Karim Benzema y'omu ku abagenze maaso n'okulabika nti nno bateeba. Kilabu ya AC Milan egwangudde goolo zibadde 3-2 ekiraga nti AC Milan yasigadde ekyatopize n'akabonero kamu. Saidi wali kilabu ya Madrid yenkanyenkanye ne Atletico Madrid bonna balina obubonero 36 ate ne kilabu ya PSG ewangudde omupiira gwayo egoolo 4 wabula Olympic Lyon oluwangudde netopinga ne kilabu ya Lille eri mu kifo kya 2 naye ewangudde omupiira gwayo. Ebisingawo katubiyete ku saa zigenda kubeera ssaawa 8 ez'amalya g'ekyemisana mu programu yaffe eya firimbi fetuwaga bugambi nti muva ku Bukedde TV1 programu ey'ekyenkya ekyagenda maaso. Kati kutwale wa Ajamiru Sebalo okuva Namasuba College of Commerce atutegeeza ensonga z'ebyobusuubuzi nga bwe zitambula. Temuva ku Bukedde TV1 yenze Mpaji Farid. Mikwano gyange abatulaba mbalamusiza nnyo, mbeebaza emirimu. Njagala lwaleero kwogera ku busiiwuufu bwa mpisa. Basawo ne bannyabo empisa zaffe zitandise okugenda era njagala ffenna tulwanire wamu. Waliwo ebintu abantu bye bakola ne tusigala nga tubawaanye naye buli lwe bamaliriza eri ate bakomawo ku ffe. Waliwo akagero ak'obukadde obubiri obweganya okuggala oluggi. Akamu ne kagamba kanne waako nti gw'osembye okuvaayo gw'oba oggalawo n'oli n'agamba nti nze jjo nze nagaddewo ne basigala nga tebagaddeewo. Ekisolo bwe kyajja kyakwatako akamu akalala mu kifo ky'okuyamba ne kagamba nti omutwala mpola tomuyisa mu biryo byange naye akakadde bwe bakamalaawo era ekisodde kyakomawo ne kitwala na kano akabadde kawera. Njagala twegendereze nnyo okuwaga abantu abakozi b'ebyambyone kubanga bwe tugenda mu maaso nga tubawaga nga tugamba nti oyo ye waffe oyo ye waffe bwe banaamaliriza eri bagenda kudda waffe. Tulina abantu olwaleero naddala bali mu byobukulembeze be tuwaga batuuka ku road blocks ne babagaana bagaa nti era nze nja kuyitawo. Batuuka kino n'alagaawo obukuusa obw'amaanyi n'asalinkiriza n'adduka kaakati ebyo byonna bw'obikola bano abato balaba ebintu bye tukola. Abato bajja bikoppa baga nti enyonyi enkulu yeeyigiriza ento okubuuka. Njagala nkubuulire, njagala weetegereze nnyo ba bishop. Jo nabadde ne bishop mukwano gwange Bishop Kajoba. Bishop ono akulira Seventh Day Adventist. Mu butuufu ne bw'omulaba bulabi bw'ati ng'atambula entambula yokka gy'atambulamu nga tanaba kwogera naawe omulaba nti muntu wa mpisa. Bw'atuuka okujja okwogera naawe olaba nti muntu wa mpisa. Bw'otandika okuwulira biki ebimuvaamu omanya nti muntu wa mpisa. Gwe wennyini olina omubuulizi ali mu kitundu kyo
ayinza okubeera seeka, ayinza okuba bishop, ayinza okuba pastor, ayinza omubuulizi ku level yonna omuntu wa Katonda. Njagala omwetegereze omutendeka obulungi ebintu byagenda okukola, nkusaba otandika okubikopa. Singa ensi yaffe eneebeera bwetyo tugenda kufunamu abantu abalumirirwa bannaabwe. Ensi tesobola kubeera yabalumira mwoyo. Bonna babeera balumira mwoyo, kati ani agenda okufuga ani? Ensi eteeka okubeeramu obukkakkamu. Ensi eteeka okubeeramu abantu abafumintiriza. Ensi eteeka okubeeramu abantu abalina essuubi. Omuntu atalina ssuubi mubi nnyo. Omuntu atalina ssuubi omulaba ne mu jjaamu, nga muli mu jjaamu muyina essuubi nti lumu mujja kutuuka, muyina obukkakamu nti nabali baagala okugenda, kakati atabiina n'afubutuka emabega n'alyoka ajja ng'ataddeko obutaala ng'agamba nze nsinga bano bonna, nze nina okusooka okugenda. N'agenda mu maaso ate n'asiba ziri ezijja, ezandibadde zijja ne zitambula bulungi, n'agenda n'azisiba kubanga ye alina okuyitawo. Kati ne zisiba n'eri yonna gye mwandibadde muyita, mwenna kaakati ne mubeera mu buzibu. Naye ng'obuzibu bwe mugenzeemu, mubugenzeemu olw'omuntu omu azze nga tafumintiriza, azze nga yeerowoozaako yekka, azze nga talina ssuubi. Omuntu oyo mwenna n'abatuusa mu katyabaga. Njagala mbasabe, ensi yaffe eddemu essuubi. Omukyalo oli omusoga aga nti okutaaku ntaaku naye okukkiriza bbe ndobye. N'ogamba naye ategeera atya? Ategeera nnyo kubanga agamba nti nina bye saagala naye ku lw'obulungi lwa bannange kambikkirize. Njagala gwe nange tulwane wano wabeerewo eddembe. Nkukakasa muganda wange andaba, singa eddembe lye tuyina linaageza ne litabangukako katono, tujja kwesanga ffenna tuli mu buzibu. nga bwe baagera nti enviiri kitiibwa ky'abakyala era bwe kiti abakyala b'omulembe guno olugero luno balutuukiriza anti tubasanze mu saaluuni nga bagezaako okwenyiriza olunaku lwa Ssekukkulu lusobole okubasanga nga banyirira. Wadde nga bangi ku bannabizinensi bakaba mu kiseera kino olw'abantu okuba abaavu, ye Margaret Lunkusa asiba enviiri agamba nti ye ekiseera kimutambulira bulungi nnyo era yeenyumiriza nnyo omulimu gwe yakamalamu emyaka 10 nga n'oluvannyuma ayagaliza abantu bonna Ssekukkulu ennungi n'omwaka omujja ogw'essanyu. Nkuse Margaret ab'ebusega bammanyi nga maama Melissa. Nyuma nakagumalamu emyaka nga 13. Kyeneenyumirizaamu mpeeredde abaana bange, nzimbye, ebintu ng'ebyo byonna tubeera bize mu kutunda ewuviiri, ebizigo, byonna tubeera bize. Mu COVID twasooka ne tutuula ewaka paka webaggulawo amaduuka nga tebannagulawo saaluuni, nze nenjija ne ntandika otunda ebizigo byange. Kati webaggulawo ne saaluuni nazo nenziddamu. Naye nga webaali tebannagula saaluuni nali njira ntunda ebizigo nebisobola otubeezaawo. Embeera ya Christmas gwekutambulira ekyasaala. Embeera ya tuli mu sizoni, nze tentambulidde bubi. Tentambulidde bubi. Okusoomoozebwa oluusi kale naye temuli nnyo, tebibulamu naye temuli nnyo biri awo. Enviiri tubasibira emitwalo 2.2 kisinziira enviiri naye kati nga zino nga Biswahili yagalako kulochete biba byanguwa tubasibira mitwalo 2. Ekintu kyonna nga kyanguwa okusiba tutandikira ku mitwalo 2. Dembagaliza Christmas ennungi n'omwaka ogujja omulungi. Njagaliza abaana bange Christmas ennungi n'abantu b'ebulaga ku Mwenda Mitiana Road gyensula. Mbagaliza Christmas ennungi.
abasulawo ku Kyennakabugo bonna mbagaza Christmas ennungi. Beera mulamu mu kyenkya ne Hello, Bakuli? Njagala bana bashidi products. Oye mutabana Dr. Shidi Lukwago basangibwa wakaliga. Abadamfera bufezi. Dr. Mtendeke musijja njaba y'ekizungu ngajjanja biseddagali habo ye mutabani wali Haji Saddam Rashid Lukwago